Minister Jesse Muyingo. Minister Jesse Muyingo unobaka njala babukuwereze. Ngenda kusaba n'obuwombeefu ne mu nkola ey'ekisajja kikulu. Jesse Muyingo vaayo oyogere eri eggwanga ku njega eyagwa ku mwana wa family gwe bayita Elishama eyafiira ku ssomero lyo ne muvaayo okukola amafaaya mu kifo ky'okunnyonnyola abazadde ne musala musasule ba bloggers ba social media ne ba propagandalist okukyusa emboozi. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu bintu biri personal naye kino kyankutteko ng'omuzadde, kino kyankutteko nga Munnayuganda ayagala amazima n'obwenkanya. Buli muzadde yenna ali eyo ng'olina omwana mu Seta High n'amasomero agali related, manya nti omwana wajja kutuuka ku kizibu kyekimu naawe teri agenda kukwogerera. Jesse Muyingo olw'ennaku z'omwezi ziri 17 omwezi gwa kusatu mwaka 2025 olw'olwa Mande nkuwadde olwokubiri, olwokusatu, olwokuna z'ennaku 3 ng'ovudde ne mukola public statement okubuulya abazadde b'omwana ekituufu. Mulina ekintu kimu kye weerabidde Jesse Muyingo. Omuzadde bw'otula nsi n'omubuulira ekyatuuse ku mwana yandibadde tatuuka eyo gye yandiyagadde kutuuka kubanga obwayise bwayise. Gy'okoma okulimba famire eno n'okuteekawo resistance ng'osasula amawulire okyusa police statement ojja kuleetera n'abantu abaafiirwa abaana mu masomero go baveeyo bakola ekikyamu. Ngenda kukusa obanga oli musajja mukatuli ky'osembera. Vaayo osituke ogende oyogere ne famire y'omwana ono obabuulire ekyatta omwana waabwe obategeeze. Nze ndi muzadde n'abazadde abalala. Abaana b'abandi bafiira mu masomero gammwe olw'okuba muli mu gavumenti nga temwagala bagambako kubanga mulina order from above ne mwagala mukozese media. Kati media yatandise okuva kubanga abantu batandise kuteeka amazima. Mwagala nnyo okuwa omusajja ono eyapule ku TV ne ku radio ne famire ye okwogera abantu bano balina obulumi ku nfa y'omwana gye mutasobola ku explaininga. Saagala kuyingira mu nsonga za ssomero lyo n'abafamire eno wabula nkusaba oveeyo osange famire eno gwenga nannyini ssomero oyogere n'abazadde bano bwogaana ku lwokutaano nyinza okuwa full video n'enjuwa famire member ne bajja ne boogera ensonga ezo ekkooti y'abantu eyinza okukulamula mu ngeri gy'otajja kutegeera Jesse Muyingo. Video egi singa ennaku 3 ziyitawo nga tokoze public statement oba kugenda ku famire eyo, famire njajjiwa platform ku lwokutaano, video zange muzimanyi zitambula zijja kutuuka ne ku muzadde yafiira omwana we ne mukweka ebintu ebyo ne biva abantu bajja tegeera. Amasomero mangi abaana b'abantu bafa nga temwagala kuboogerako. G'okimanyi kye bayita okuzaala omwana n'omuliisa n'omunywesa n'omusomesa n'agenda afa mu bintu by'ekisiru nga temusobola ddoko aziifu nti mu obulamu bw'obanaye temukyasobola buvaliwinga eri abantu ng'omwana omuzadde agenda ottuma omwana gaakulubaya nga yalwana ofuna omwana oyo mu bulamu bwe galukande. Amannya ago bagenda ogatuma abaana nga amannya bazadde baafuba okunoonya omwana nga yali abuze. Naye gwe omwana w'omuntu n'ofiira mu ssomero ntavayo kubanga mmwe muli mu gavumenti. Jesse Muyingo nkuwadde ennaku 3 okujjako nga bafamire member mubase mwabamye TV mwabamye radio mwabadde bagule nja kubawa programu nambi binava mu programu tusaagala obyejjuse kubanga public egenda kutegeera. Mulekeraawo okuzanyisa obulamu bw'abaana b'abantu kubanga mwagala ssente. Ekizibu kyamutamanyi nti mwabasajja abagagga ekintu ekito mukireka ne kizimbulukuka. Lwaki muleka ekintu ekyandibadde ekito mukizimbulukusa? Omwana w'omuntu ali mu senior 2 n'afa ne mutasobola dde okukola public apology oba oku-explaininga omwana yafudde ate oba ekintu kubanga guli Jesse Muyingo n'otuuka mu mmotoka abazadde olwatuuse gwe n'ovuga emmotoka n'ovaawo n'ogenda nga bakira nti tubabulidde omwana bwe yafudde atya. Sitira nnyo kwagala kuyingira mu
personal issues oba theories oba stories wabula Jesse Muyingo sitera nnyo nkubuulidde sitera nnyo kuyingira public issues oba personal issues wabula olwalwa Monday singa tutuuka ku ezo ennaku z'enkola ku Lwokutaano okujonga bafamire bagenda bakwata bambatte ngenja ba program ya ssaawa 2 bagenda kwogera emboozi eno ku live ng'ensi eraba ejja genda ku YouTube ejja genda ku Facebook egenda ku TikTok ejja genda ku Twitter bagenda tuko gisalayo nga TV zo mu Uganda zifunye interest okumanya kye kyaliwo okufa kw'omwana oyo ekyo nkikubulidde justice y'omwana oyo n'abaana abazibafiira mu masomero ag'enjawulo yeetaagisa abazadde basasula ssente zaabwe full payment ne muliisa abaana emmere embi abaana ne balumbibwa ebintu amayembe gamwe gemugule muteeka mu masomero ne mugasimanya obuba obukalabanda simanyi biki nga musacrificing abaana b'abantu. That is wrong. Vaayo okole public apology oba sinkana family mugibuulire gonsinza ali wa bitono tosobola kudduka kuleka mwana wa muntu n'afa ne mukyusa statement. Nabadde ng'anya okuta ekifaananyi kino kankirage public. Oyo ye mwana mumulaba bulungi nnyo nadde ng'anya otta ekifaananyi kino oyo ye mwana muzuuminge oyo ye mwana bw'otunudde omwana oyo enfa gye baga nti yafuddemu yeetuze ng'emikono giri flat bulungi nnyo ng'era omwana akulaga akabina katudde na ku mugo gwa kitanda waliwo yeetuga ng'atudde ku mugo gw'ekitanda ku mugo gwa deeka nga bazipanga mu dormitory deeka erina kubeera ku kisenge space eno yavuddewa ku mwana n'okwetuga eyeetuze abeera ne space mu mugwogwo nadde ng'anya okuta ekifaananyi kino yiiyo sorry kizuuminge kiikyo enkyalo wakubiri wakusatu wakuna ku Lwokutaano okujja nga baganya okujja okubuulira ensi sitera nnyo okuyingira mu personal issues ku lwa justice y'omwana oyo nabagamba nti nze ne bwe tuba twawukanya mu byobufuzi wabula tusigala tuli bannayuganda kyekyenjawulo kyerina ku bantu abalala we can have differences in politics but we are all Ugandans. We come from the same country. The difference we have is we have different beliefs in political systems. What people are know. Need to get to Uganda. So justice yetagisa. Jesse Muyingo esimu gye nafunye eno kandiweko public naye oyinza okutagikwata engeri gye mwebuzabuza bangavuka banaaba linda kuwano mmale okulaba tetwagala abantu bakupire masimu otandike n'okudduka ku ssimu zo kandaba wano bangi lina wano genda tutandika kukutera wano obuwa nti mwefuula bagezi no essimu njagibwa ku Lwokutaano Nisimu njagibwa ku Lwokutaano kale njagibwa ku Lwokutaano njagibwa ku Lwokutaano kati ekyo nkitadde omuwonize kati mwansabye njogereko mukyalo ono gwe bakwatidde Bungereza gabayita Justice oba Judge Lydia Mugambe naye
Munnegenza nyo webanjogera mbagamba nti kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu. Ntera nnyo n'obbaga nti bannayuganda basinga obungi bagenda mu Bulaaya ne basigalamu akataala k'e Uganda n'enkola n'emize gy'e Uganda. Ekyo nakyo kibagamba nnyo. Nkiddamu kyangu nnyo okujja omuntu mu kyalo naye omujjamu ekyalo si kyangu. Ati ye bannayuganda bangi balinnya ennyo ne bagenda e Bulaaya naye emize gy'e Uganda gye basigalamu. Ekyo kituufu. Omukyalo ono Justice Lydia Mugambe gwe bavunaana e Bungereza gwe bagenda osalira emisango bagwa kumusiba mayisa oba emyaka 10 oluvannyuma lw'okusangibwa nti yatwala omuwala omuyambako nga housemaid ba house helper. Yamujja e Uganda nga amusasula emitwalo 5 egy'ensimbi za Uganda. Naye Kigabo bwe yatuuka e Bungereza yasigala amusasula emitwalo 5 egy'e Uganda buli mwezi. Ekitakkirizibwa mu mateeka ga Bungereza. E Bungereza bakolera hours. Kati ndowooza omuwala yeekubira enduulu mukyala bamugulako emisango bagenda okunoza nga bituufu. Naye ekyasinze okunkwasa ennaku poliisi bwe yazze okukikwata omukyalo yabagambye nti nze nina diplomatic passport. Omulamuzi etteeka olimanyi lirikkirya. So kino kyembaga ebiseera ebisinga amagezi gabaga mutwe so si mugejjo. Poliisi ezze okweyanjudde Yesu poliisi tuzze ku musango ABCD bakugambye nti sirika by'onoyogera bino bigenda kukozesebwa mu kooti nga obujulizi ng'oli mulamuzi n'ogamba no I'm a diplomat I use a diplomatic passport. So kati bw'oba oli diplomat bw'obanga okutte diplomatic passport yeekukuwaga okukola emisango mu mawanga mu momenti amawanga g'olimu gagoberera amateeka mwe mukola emisango mu Uganda. By the way, on record omukyalo oyo bwe bamukubadde ku pano ezibadde ziwanga Museveni Victory Mbulu bwe bamukubadde ku pano ezibadde zibbanga amataka ga bannayuganda era n'oyo omukyala ayina records ezimulaga nti bannayuganda bangi batutteko amataka. Oyo Justice Mugambe Lydia Mugambe record weziri nga babbye amataka g'abantu olw'okuba nti mulamuzi n'asala ekintu byasaze. Oyo omukyala bwe mwamutegera mu bamukwadde London naye mu Uganda abadde muzibu nnyo. Omukyalo ono yafuna bamuwa scholarship ogenda okusoma wabula mukama we ng'alina omusayiningirako Chief Justice Winyiddolo. Bw'atuuka wa Chief Justice Winyiddolo n'amugamba Lydia, no, I think you are educated enough. You should give that opportunity to someone else in the judiciary to use that opportunity to go for further studies. Mukyala namugamba, no, I've just came here to recommend me or to give me a letter. That is it. If you don't worry, I will see what to do. Omukyala bwe yafuna scholarship era yava mu State House yalina okufuna ebbaluwa eve wa mukama we Chief Justice Winyiddolo. Bwe yatuuka mu office Winyiddolo yamugamba nti olina obuyigiriza obumala ate wano buli kimu okirina. Waki mu judicial system ono towamba bantu bala bagende basome? N'agaana. Chief Justice yamusayiningira eyamuwa scholarship Yoseriti Bahabulwa ye yamusayiningira n'agenda. Ndowooza otegedde mukama we yagaana omusayiningira ye n'ayita mu buyisi yagenda wa Yoseri mukama we yagimuwadde n'amusayiningira n'agenda. Kyova olaba yagambye nti nze ndi diplomat. Kati bw'oba oli diplomat ate passport tobeera na immunity ekukkiriza kuzza misango no. Kyekugambye nti ojja omwana muno omusasula emitwalo 5 era omututte bongeza omusasula emitwalo 5 ng'okimeti bakolera per hour alina kufuna ssente ziri ku level yemu neya Bungereza. Kati ebikolobero byonna byewakola era ngenda kusaba mpulidde mbu gavumenti egenda kukola appeal eri Lydia Mugambe, no please mutuyambe temwagala mateeka kukola muleke amateeka g'e Bungereza gakole. Nammwe abalamuzi abatula mu chambers ne musalira abaana emisango ng'omulamuzi w'e Masaka bwe yatudde n'agamba nti Akirewo Kivumbi, Smart wa Bobby ne muganda waffe General Gaddafi mbu bagirabira mu kkomera okumala emyezi 6 nga abawabi ba gavumenti bakyanoonyereza. Kati
tewaliwo tteeka ligamba nti omuntu agenda asibwe emyezi 6 nga gavumenti bwe kyanoonyereza. No, etteeka ligamba ogenda okukwata omuntu nga fayiro wagimaze dda n'obujulizi bwe buli. Tteeka bwe ligamba neggwe olw'okuba nti state ekozesa nga Mpuuga akozesa, Mayiga akozesa, Bwanika akozesa, n'ogamba nti nze ng'omulamuzi ndagidde Akirawo Kivumbi, Smart wa Bobby ne General Gaddafi babeere mu kkomera okumala emyezi 6 nga gavumenti ekyanoonya. That means nti already weekobanye n'abawaabi b'ekicupuli muteeke bannamwe mu kkomera emyezi 6 era yesse mentality eniiriwo. Esigadde dakiika 2. Mwenna bannamawulire abaakubiddwa mu Uganda omukulembeze abawadde obubaka bwamwe naye nze mulina kye mutamanyi kambawe information. Mwenna bannamawulire abaakubiddwa aba NBS aba BBS abaakoze ki mwenna baakubiddwa eyatoye order mumanyi mutula naye ku pano nga mujjako interview eyatoye order kuba bannamawulire yabadde Kabanda. Oyo Munyarwanda yeeyita Kabanda akiikirira saidi zezewa zeyimitiya neyo mundeyo balonda weyo. Oyo Kabanda yabale ku NBS ne ku NTV. Nkiddamu the man who ordered the torture of all journalists in Uganda was that so-called Honorable Kabanda. Find out. Secretly, all media fraternity in Uganda find out it was Kabanda under the influence of Piero Porigirigi via his boss was the one who instructed to beat all journalists in Uganda. Yabadoyo Honorable Kabanda. Manyi kuno kuoli information egenda kutuka kwa bantu bakitegeeza nze byange mbyogera information ngifulumya. Ndikakira kambuzi sikisa. Bannamawulire mwenna baakubiddwa abanyigiddwa buli maawa baakubiddwa emiggo basikiddwa amatu baakubidde enkwawa yabadde Kabanda oyo owa PLU yabakubisizza emiggo. Order yabadde ye. Order yavudde wa Kabanda via PLU n'agula mukamwe muhozi n'agira piga umba babakuba ne yajja mu studio za mulimu mujjako interview oyo wa Porigirigi. No Rachel ensonga za Lydia Mugambe oyo mulamuzi temugize ne muteeka ya apiri mumuleke kubanga mujjo akatala kamwe Bulaya mu Uganda mukalete Bulaya kabakube naye Jesse Muyingo olwokusatu ngenda kubira open roof tujja kwatagana abantu ba Northern Uganda information ina bano ku 5 bo watuvudde kola public apology kutukira family y'omwana family njaji wa platform full platform bababye nga sibya ba YouTube sibya abani wano live nga tebili recorded live ensejja kubeerako eyo video egenda kubeera ya World Cup babuli mutayagala kutegera omwana yafaake biche byaliwo nebira bigenda kujja singa temuvaayo kwogera video wedde mukaba akumire musule bulungi.